Eggwanga litambula. Kampala ekiriyo mukiwulira, abantu basanyufu. Okello yasalirwa attibwe, enduulu yakuba eggaba awo kate n'enkuba etonnye. Naye ebigenda mu maaso mu ggwanga lya America, olutalo lubindabinda. America tennawummuza. Trump agamba okuswala afa. Nina okukuba ku Iran ne ngifunako kye ngifunyeeko. Lwaki takkiriza mu dialogue? Lwaki takkiriza? Naye bagana ne Iran eyitirizzaamuko kajanja. So ebyo byonna nga bigenda maaso, kansooke mu ddiini. Nja kubaddira ku bya olutalo lwa Iran. Naye katutunuleko ku ddiini. Abantu muganda wange Cobra ali eyakutumya. Cobra bamusabe bekulu. Byagaye kuzina ez'eddiini ate yasuwa dda. Abyagala nnyo. Tetunnatandika. Kati nyina eyambuuza nti Nuruddin omusajja oyo ayogera ku Bayibuli, tamanyi nno Bayibuli Katonda yagiwandiika n'agiteekawo. So nga bwe twali wano wampa kanso y'Enisia, ngamba eyasooka wampa y'Enisia n'ompa eya Rome. Tujja ndoza twali mu 3 mu 4. Bagamba nti mwe yainspiringa ku y'Abayudaaya n'ekuzaako Septuagint ey'Abagiriiki. Gye nakugamba nti no Ptolomaayi owookubiri yabakuŋŋaanya n'agamba namuwandiike. Eyo ye Bible eddako, oldest Bible, kuba eyo nayo yamubisa Septuagint. Kaakati okuva ku eyo n'ekulaga nti eyakulira okubagamba nti mwe yali kabaka tewaali Mwoyo Mutukuvu. So abantu njagala oli ava eyajja ekazindalo nga bwendi wano nga temunaba kunyiiga nti kasozi atuuka. Nze nsomesa byafaayo. Sinabagambako bantu nti mugende mu ntuumu eno n'eno n'eno, era sinze yabalagira ogenda mu madiini gye muli. Nze nsomesa ba byafaayo ababyagala. Bw'owulira kasozi byayogedde bikunyiga ng'obuuka ng'olinda olutalo oba nina eddembe ery'okweyogerera. So n'olutalo oba tolwagala ng'onoonya ebirala ng'olinda akandolindo nina ebirala byonna bibeerayo. So kaakati nze nsomesa byafaayo nga bwe byawandiikibwa. Njagala omuntu ampeeyo byatugambye nti kasozi olumpya ti okusinziira wano na wano Mwoyo Mutukuvu yabakkako abawandiika Bayibuli y'Abagiriiki era baali Alexandria. Era Mwoyo bwe yabakkaako baasooka kwogera nnimi n'amala ebitabo byonna ebyaliwo n'abimansa eri ne wasigalawo ebitabo bino ebyo Mwoyo bye yalonda. Njagala oli aveeyo. Bw'oba tovuddeeyo saagala ate tudde wano kuyomba ate omusajja atwogera buyinza endeesa obutubuzi nkola ze Bayibuli ezaasooka. Ezo zonna temuliimu ne gye tusoma kaakati wano. Then we tuva ku y'Abagiriiki, Bayibuli endala eri oldest gye tuyinza okwogerako ye Vulgate Bible. Vulgate Bible. Yes. Yenwate. Eyo Vulgate Bible ye Bayibuli y'Abaruumi b'Abalatini. Era eri mu Lulatini. Eyasooka y'Abayudaaya eri mu Luyudaaya. Abantu bagamba teri Luyudaaya naye kale Oluhebulu eri mu Luhebulu ey'Abayudaaya. Eyaddako eya gundi Septuagint eri mu gundi bakiyita Greek Kioni. Lwe lulimi olwayogerwa ababayita ba Hellenistic people. Eyo eri mu Lugiriiki in simple terms. Ezeeko Vulgate eri mu Lulatini. Nti ekitegeeza buli empaya eyajjanga baafubanga nnyo ne bafuna Bayibuli mu lulimi olufugirwamu. Ono Ptolomaayi we yafuga n'ayagala bawandiike mu Lugiriiki ne bawandiika Septuagint. Then ne Roman Empire we yabeererawo baali bamuyita ye yatandika okuwandiika ne banne ne bamuyambako. Vulgate Bible. Ya Lulatini. Yali Bishop so ye yakuŋŋaanya banne Abakatuliki
ne bagamba tuwandiike naffe Bible tukitranslatinge edde mu lulimi ki Olulatini abantu mu empire lwe basobola okuwulira. Ate wano bampasi Pope Damasus. Anti kakati bamala bampa Saint Jerome. Saint Jerome. Anti yabadde kugamba nti Pope Damasus 282 ye yayita kanso y'e Rome. Era ono ne bawandiikako ne balisiti y'ebitabo ebirina okukola ki okusomebwa. Kaakati ono Saint Jerome n'alagira nti byonna tubikompagire. So ye Bible yasooka mu biseera bya Roman Empire 280 nga ne gundi kanso y'e Nisia tennaba BC. Eddi. Yes. Kanso y'e Nisia ya 315. So kanso y'e Nisia kakati ye Bible Saint Jerome gye yakonsolansinga ne bakola ki ne bakompayiringa nga bazze mu Latini. Eyo Bible. So the oldest Bibles esatu. Era zino zonna endala bajja basika eiza mu y'Abahebrew ne basika mu y'Abagurik oba mu Vulgate Bible. Kati zino zonna ensigako. Kati okuva awo wonna tebadda kuteekawo initiative ya kuwandiika Bible awamu nga bakyakoberera bino by'aba Saint Jerome. Era abala mu Vulgate Bible gye basoma nnyo. Yes. Vulgate Bible Roman Empire bwegwa obusiraamu ne buddawo tewadda kuba organization yonna yakuwandiika Bible yonna. Anti Christianity Roman Empire bwe yagwa obukatuliki bwali kudduka ng'omusiraamu abakulu tula wano na wali babagobye mu Middle East babagobye Spain bataddeyo bwakalifeeti bw'e Cordoba babagobye buli wamu nga tewakyali abasiraamu batwalaganyako ku bukatuliki. Ye empire zimwe zasinga okulira ku sipiidi. Balina oyo gundi jeno abasiraamu Walidi era y'omu ku bajjena abamu abagezi. Walidi yali mulwanyi baakuba abakatuliki okukamala ne Spain ne babagoba nnyo. Yali abakatuliki naye babakubawo ne bateekayo obwakalifeeti bw'e Cordoba ne bajjawo. So baayingirawo wonna kudda kubalukanya awo Greece, Constantinople, Turkey bonna awo obusiraamu. Kati kuli webyeyo tewaali nnyo abaali baliwo ng'abali organize baali Orthodox. Kuba bwe baakutulamu Roman Empire we yakutulamu nevaamu Byzantine Empire ye yavaamu Orthodox amawanga ga Armenia, Turkey ne wa baabo baasigalayo Orthodox. Ogambye kutuuka mu mwaka ki bamanyi? Roman Empire yali baali omutanyi gwa Theodosius owokusatu around 470. Awo we disintegrating ne kutukamu ng'ebadde Uganda ne kutukamu Bunyoro gundi ne bifuna bonna abakutuga abalala. Roman Empire nekola ki nefa. So kaakati awo wonna tewaali. Kati okuddamu amaanyi by'ebiseera ebyagye bayita Holy Roman Empire ye yaddawo oluvannyuma. Holy Roman Empire n'egattagatta ebitundu ebyali ebya Roman Empire mu West oba mu Europe awo Germany mu France ne bateekawo Holy Roman Empire. Nga naye Holy Roman Empire obukatoliki bwebali kugamba bw'amaanyi ng'era bonna abakulembeze bagondera paapa. Kaakati awo wetuddira ku kanso ye Trent 1400 eno ye yasiiringira ddala nti omuntu yenna n'ogeza n'oddamu n'osoma ekitabo ekyawukana ku biri mu Bible eyebeera herasi. Musango ki? Kalabba. Nakomola. Era abo be basiringa ekya seribase nabo nti Katuliki yenna okusavinga ku kituutu wali olina kubeera nga oli muki nga towasa. Lwaki? Obuzibu bwavaawo. Baali bawasa. Wano tolimbirawo. Sisobola kulimba abantu bajja kubisoma. Abantu bajja kubisoma ate ba Petero tebaawasa tebaayina abakyala. Petero yali paapa yali. Anti Petero gwe bagamba nti ye paapa eyasooka. Naye nga Petero yali ayina abaana yenna n'omukyala. Bw'aposo baayina Yesu yekka yaatayina kukyala. Naye ate n'ebitabo ebimu waliyo ebigamba nti era yalina. Lwakuba abantu bwe tubyogera nga banyiiga. Waliwo ebitabo ebigamba nti Yesu yalina omukyala. Waliwo ebitabo ebiwanuuza nti yalina omukyala. Era omukyala oyo mu mateeka g'Abayudaaya omwami gwe wafanga eyakunaazanga ebigere n'akunaazaako amafuta yabanga mukyala. Ani yakikola ku Yesu? Mariyamu Magdalene. Mariyamu Magdalene alina we yaviirako olutalo ne baaposo katono bayombaga n'Okama. Ne Yesu ng'akyali Mariyamu yali maama we.
oli Mary Mother of Jesus ono Mary Magdalene. Maria Magdalena yamunaza ati nga gundi ne kugundi ku musalaba ye yaleeta n'amuliwako amafuta okuloosa n'ebirala naye olwo kiraba kyetagisa nja kutuukawo n'ebitabo ebyo mubasomereko yalina omukyala nga bakulaga ku controversy ezaaliwo ne mu baaposo lwaki yakalanyo Magdalene era ne wabeewo debate ennene nnyo kati Magdalena yazaleyo kubanga mu bitabo Magdalena yalina amaanyi ekyogeddeko njagala lunajja tukisomera abantu baleme kunyiigirira bingi nnyo betujja okwogerako naye kyenjagala okusooka okulaga abantu nti we tunajjanga nga tubaleetera nti katusomeko ku kitabo kya Yuda oba ku kitabo kya Nikodemu bajja gamba ebyo tebyali mu kanoni kyova njagadde nsooke balage kanoni tinewe najja nti tuleeseyo banne ekitabo kino katukibasomeremu mulabe kye oli wanagambye tebyali mu kanoni ensi yonna emanyi kanoni kyeki nti tewaali mutendera yadde mwoyo mutukuvu gwe yeenyigiramu nti kino kyekyange kino kyekitabo nkulaze bonna bwe baabironda n'ebirala ne doctrine bwe zajja nkati obadde okyagamba kya Celibus Celibus omuntu eyatandika ennyo Celibus yali St. Augustine of Hippo. St. Augustine of Hippo. Hippo province eri mu Tunisia yali etwaliramu North Africa awo Tunisia Kaseti awo St. Augustine we yali mugambe waliyo bakatulika omukatuliki atagambika era ewakaki kugambye ne kansa emu kuzaalonda ebitabo ezaendosinga ebitabo ebyo bino Papa Decimus bye yakolaki bye yali yateeka mu lisiti kubanga kansa yeyeeromu yaliwo 282 293 ne balyoka bayita kanso ey'Hippo kansa ey'Hippo nega nti ebitabo bino bye bakaaya Papa Decimus ne lisiti eno naffe tubikkiriza kanso y'Hippo ng'era eyayitibwa St. Augustine ono yennyini yaliyo mu kanso n'abalala eyo yali Tunisia so obukatuliki bwali bujjawo St. Augustine bwe yakyuka okumanya ebitundu ebyalimu obukatuliki olaba gwe bayita Joseph of Seireni Joseph of Seireni alabikira mu sitole y'okukomerera Yesu oyo yali ava baali bamuyita Joseph owe Seireni kitundu kya Libya ezimu ku province za Libya Libya erina province Tripolitania Seirenica then n'endala ezibansaamu so ze province so baali boogera ku yali ava mu Libya oyo Joseph so baali obukatuliki nga baabuyingira dda yadde ono ye teyali mukatuliki Joseph of Seireni so obukatuliki bwaliwo abantu baali tebunnabakujja yali mu biseera bya Yesu kaakati bwe ne bayita kansa eyo ono St. Augustine yatuuka n'agamba n'asoma olugero lwa Pawulo lwe yagamba nti no ku lw'obulungi bw'omulimu gwa Kristo bw'oba osobola okukyebeera akiri towasa naye olw'okwokyebwa kw'omubiri muwase so yawa option bbiri w'owulira nga tosobola kukyebeera amaanyi g'ogalina olw'obutoononeka kuwasa naye w'owulira nga osobola okyebeera n'osalawo weeweeyo ku kukola omulimu gwa Katonda ebyabakazi biveeko okolebwakuweereza kirowoozo kya Pawulo aleeta buleesi olwo bagenda okutandika Celibus teri yabagambako Celibus Pawulo yakireeta kyolw'obulungi bw'omulimu gwa Katonda osobola okubeera kaakati ono St. Augustine of Hippo n'abamu abalala abamufaana bo ne basaba okutujja kuwasa tukole mulimu gwakyo gwa Katonda awo kyalyoke Celibus ekibeerawo nekiryoke naye kanso ye Trent ye yatuukayo olw'obuzibu bwe yalaba nti lwaki mu biseera ebyo we yabeera 1400 Europe yali erimu ekizibu waaliwo enkola eyajjawo nga empire zigudde ne wabeerawo bannoba abalina amataka bannoba abo baatandika okugabanya ebitundu amataka kaakati bannobo buli lwe wabeerangawo kabaka ow'amanyi yakubanga bannobo n'abajjako amataka kaakati amataka okuva ku Pepin the Short ne Pepin the Great baali ba Bufalansa baakuba nnyo bannobo abo Balombards mu Italy n'ewalala yonna ne baddira ekitundu ne bakiwa obwa Papa ne bakifuula Vatican era Vatican yatandika arawundi lwalinga 10,000 baali bamuyita Pepin the Great ye yakuwa Balombards n'akiwa Papa
Kyova Vatican yo yetwala ng'ensi muwongo. Kaakati obukatoliki ne bujja nga bufuna influence mu bakulembeze. Vatican yajjojjuusi. Ani yakulimba? Si yajjojjuusa ebeera nkadde ssebo olukumi naye ate kaakati Rome eriwo yajja kutawo unification ya Italy. 1807 manya Italy. Naye oluvannyuma lwa Roman Empire okugwa Vatican yasigalawo nnyo. Nebeerawo ey'amaanyi ebbanga eryo n'okuva mu 1200 awo wonna waaliwo nga tewali bukulembeze bw'amaanyi. Catholic Church n'etandika okuwamba paapa abakulembeze nga bamuwa ekitiibwa. Kaakati baawamba amataka mangi agaali ag'abanobo obukatoliki ne bugatwala era kyekyo obugagga ky'obukatoliki kyabuwa ennyo ssente amataka. Kaakati amataka ge baawambanga ag'e Spain agewa baateekangayo baki ate bannaddiini nga bawamba buwangi. Ate tewaaliwo bw'amaanyi ddiini nkulaze nga be bagamba kabaka w'ekindi n'afukamira paapa twagala okukolawo kino ne babawa amataka gajjenjeero Catholic Church n'eganyweza. Baatuuka ekiseera ng'amataka buli we bawa bapulisiti abeeyo enkola eyaliwo mu kiseera baali bagiyita ya feudalism. Feudalism y'enkola nga waliwo enkola ey'okugabanya ettaka nti waliwo bannannyini ttaka n'abapangisa. Waliwo ba noble oba ba landlords ne ba serfs oba ba tenants. Kaakati y'enkola eyali ekola mu Europe awo nga buli ttaka liriko noble waalyo alikontrolinga. Bwe wafanga mutabani we ye yalisikiranga omukulu kye baayitanga male preference primogeniture. Omwana omulenzi omukulu y'alina okukola kaakati olwokuba kyekyaliwo bapulisiti abasinga mu Catholic Church baayagala okyakulayinga. Bwe bakulonda nti no gwakulira ekigo eky'emitalamaliya bwe yafanga yayagalanga mutabani wa muddire asikire kuba yenkola eriwo mu feudalism. Bw'ofa mutabani we yaddawo. Bangi baali bawambye amataka g'obukatoliki. Pulisiti waafa mutabani we ne yeddiza ekigo n'ettaka baawasanga. Kaakati we baakiraba we baagenda mu kanso ye Trent ne bagamba amataka g'obukatoliki bagamalawo abantu nga basikiza abaana baabwe kyokka nga ga bukatoliki. Ne bagamba okumalawo ekyo kyonna tugaanye buli alina okuweereza okukulira ebigo n'ebyo teri kuwasa. Oyingira togenda kuzaala ate oba towasa onoozaala otya. So kaakati buli gwe baawanga yazaalanga abaana ne babasirikira kuba oba okoze herase ekibi ekitagambika nga teri mwana ajja kujjaakira eyiminga ettaka lya bukatoliki ne babegobako bati seribase kwe kuli kuleteeka okutaasa ettaka ly'obukatoliki ayagala okwakwasa yenna teribyangu kiba terikuwa. Era kanso ye Trent ye yakisinga lwali 1886 kanso ye Trent. Yes. Kaakati ebyo nawe biggwa kanso ye yasinga n'ebitabo ebirina okuba mu Bayibuli ey'abakatoliki w'okulikinga ekisukkako oba n'oleeta ekisukkawo owedde. Era kanso eno ye yateekawo ebyakanyamatereeza. Baateekawo nti bakiyita baki ekyo ekyokugamba nti nno bw'opreachinga ekitali n'okulikinga ekyawukana obukatoliki Katono nga bakuyita n'ojja ne weetonda ne weebonereza. Kaakati okweforcinga ekyo baateekawo canonic court. Yes. Canonic court yabeeranga etuulangako bafaaza etuulako amanaddiini nga buli muntu abuulira ebyawukana bakuyita mu Inquisition Court. Inquisition Court yali emu ku kooti ezikyasinze obukambwe. Baakuyitanga nga auction obeera na bbiri okuvaayo ng'oli mufu oba ng'oli mulamu n'ogaana byonna by'obadde okuliikinga. Era buli eyakuliikinganga ebyawukanako ku bukatoliki bwabanga musango. Okugeza Bayibuli ezimu ku zaasookebwa okukyusibwa baali bamuyita Tyndale. Era Tyndale Bayibuli kyeri okukyusibwa mu Luzungu. Bayibuli yasooka okukyusibwa mu Luzungu okujja mu Lulatini ne mu Guneda baali bamuyitanga erinnya lya Tyndale. Omuntu asobola okumuteekamu oba Tyndale Bayibuli. Omwana oyo yatuula n'akyusa Bayibuli n'agiza mu Luzungu. Bakiyitanga nguni
No, lwali German bakirina Proto-German siruzu Proto-German language. Nkolaze nti buli wamu bajjanga bakyusa mu nnimi Katonda najja n'assa mu German. Kye baakola obukatuyita olw'okukyusa Bayibuli n'ogijja mu Lulatini baamwokya layini baamutwala mu Inquisition ne bamugamba okyusa otya Bayibuli n'ogissa mu German n'ogijja mu Lulatini. Ekyo kyamwokyesa. Era Tinde y'omu ku bantu abaaviirako Reformation abantu okukuza nti Catholic Church kituusa. Tinde ya Bible n'agitranslatinga mu Proto-Germanic language kyanyiza Catholic Church ne bamwokya. Bamusalira gwa kumwokya. Oba yali agivvoola. Yakyusa bitabo ye n'abisa mu Germany nti abantu babisome mu Germany. Bo tebakitegeera. Baali baagala esigale mu Lulatini. Anti kyali kibawa monopole nti Obukatuliki ne lwaki Bayibuli y'Obukatuliki teyatuuka ya kitumu baagikodowaniranga nti Catholic Church Priscilla yalina obuyinza bw'endiga nga tolina gikwatako bakusomera asomere n'okugisoma nga tokkirizibwa. Bayibuli yali tukkirizibwa gikwatako bw'endiga. Gwe buuza abakatuliki bameka abakwata ku Bayibuli nga bayina koma katikisimu naye Bayibuli babeera nazo ennene ezo nayo okufaansa yekka yakikubu n'ababuulira. So yali tradition nti omuntu yenna tukkirizibwa kwata ku Bayibuli bamanyi wonna osoma olina byojja okusoma ebibawakanya kati nga bo be balina okusomera. Kaakati ono laba wagikyusa nazza mu lulimi nga lulya yasoma Olulatini abamanyi bwe balembegera Abalatini yasobola okukyusa kaakati akyusizza mu Germany buli omu agisome. Ekyo kyamusa Inquisition court. So Inquisition court nga yeyokosinga heresy buli lw'okulikinga ekyawukana Catholic kikwatagana ku bitabo. Woba okulikinga biri ebiri mu Bayibuli wali ngamba ekyawukana owedde ku bitabo ebyakkaanyizibwa. Bw'oleka doctrine n'owakanya kye bakola owedde bakutwala heresy. Kyokola nti abantu nga Nicholas Copernicus omu ku bascientist abaasooka yawandiika akatabo tewawali bakaika mathematical nti yeyasooka okukalculatinga enjuba okukalculatinga obunene bw'enjuba n'akizuula nti enjuba nnene okusinga ensi. N'awakanya ekya Bayibuli mu kitabo kya Yoswa nti Yoswa yayimiriza enjuba nga balwana n'agamba the sun stand still enjuba neeyimirira. Abasigadde bonna bajja n'amanyi nti nno enjuba ntono ku nsi era enjuba yeyeetooloola ensi kuba bakiraba eva mu east n'egwa mu west nga ne bakisuubira nti n'ensi yeetooloola era eri mu bbanga nga bo bamanyi erina foundation olw'okuba kugira ku bitabo eby'Abasamaliya mu 3 BC ebyawandiika nti ne waggulu waliyo famamenti gye tunasobola kuyitamu era waggulu wa famamenti yeewali Katonda nti era waliwo ennyanja eyawula amazzi ag'oku nsi n'agawaggulu. N'agamba era waliyo omukwesesa oba ekkubo enjuba weeyita wotula mu maapu za Mesopotamia ezisinga baakubanga ensi nga bakulaga ensi erayizingira ku nsozi z'e Lebanoni erayizingira ku nsozi z'e Iran Zagros n'endala n'egwa ku nsozi z'e Lebanoni. So baali bakuba maapu nga bakulaga ensozi ezo eziwaniridde famamenti eyo Mesopotamia zituuka ku ggulu nti olwokuba balengeranga ebire biguddewo ebiti horizon ng'ate balengera eri waliyo nsozi ez'e Lebanoni z'empanvu awo Mount Hermon mpanvu nnyo ne balowooza ezo zezikutte eggulu ne balengera ez'e Iran n'amanya ezo zezikutte ki eggulu eno n'amanya nti kakati enjuba bw'osukkawo waliyo ekkuba enjuba weeyita bwegwa bweti ekiteeyo kaakati eyo wama narration tiwaliyo famamenti n'ebirala byonna bye babasomesa ba Mesopotamia. So kaakati n'abalala bonna bye basomesa ne Catholic Church ne Bible kyeyagamba nti enjuba yeyeetooloola neeyita wansi n'eddamu. Copernicus watunuulira n'observations eyakola n'agamba nno n'Abaguliki abamu baali bakitegeera ne bagamba nti no ensi eno nayo planet nga simatule simbaasi era enjuba nnene n'aleeta kye bayita geocentric theory nti enjuba yali mu center planet zezeetooloola enjuba ng'ate abaasooka ne Bayibuli bagamba heliocentric theory nti ensi yeri mu enjuba zezeetooloola bwe yakiwakanya Catholic Church yakola Copernicus baamugamba ekitabo togeza n'abakiprintinga ne babagaana
temugeze okukikulinkinga ne Capanicius ne bamuyita n'agamba nti menyeewo mu Inquisition era ekitabo kye yali abulayo ennaku nga 3 afe ne babakakasa nti tasobola kuwona n'abalagira kati mukifulumu ate Catholic Church n'enkola kigenda kufa ne baleka bakifulumya ekitabo ki Catholic Church. Galileo Galilei eyasooka okukola telescope n'atuula mu njuba yavaayo naye n'asapootinga Nicholas Copernicus nti enjuba nnene ensi ntono era planeti ze zeetooloola. Baayita Galileo mu Inquisition ne bamunyiga ne bamugamba tugenda kufulumya tuyita abantu bonna omenyewo by'okulikinga tunula mu kamera obisazeewo byonna. Galileo baamutambuza bulungi baateekangawo bagiyitanga scaffold nga bateekawo platform abayimbi kwe bayingira nakukiwa omuntu ajeerwa Kololeetu. Galileo najja n'abagamba bannaye bagamba mbadde nye mbagamba bifu enjuba yeyeetooloola ensi wabula nakimanya bubi era n'olwekyo mmenyawo bino byonna mmenyawo obulimba bwe mbadde nsansanya. naye baba bamugja ku gundi awo akka ku madaala n'agamba abasirikale abamukutte emikono n'abagamba naye ekituufu ensi yeyeetooloola enjuba. So Catholic Church paka Papa John Paul lwali around 1900 kuba ajja mu bukulembeze Papa Paul asooka yali mu nkaaga mu paka ono yajja kugwami John Paul yakane 1978 John Paul ye 1978 ye yatuusa Vatican bakola telescope bagita Vatican Observatory oba gye bayita Lucifer telescope ne bagisinga Vatican nene yeriko budomu eyina lenses ezitagambika ne batandika nabo okwenyigira mu astronomy ne bastudinga obwenge bagenda studying ne bakizuula nga Galileo yali mukulu. Vatican Astronomical Committee n'ejjeyisa ekiwandiiko kituufu Vatican. Papa John Paul yavaayo ne yeetonda olw'okuba bayisa bubi Galileo. John Paul awakana bagende basome bana bateekemu ki? No, bateekemu gundi Vatican exonerating Galileo Galilei. Bakiwulira. Yes. So ne bakkiriza. Naye ng'oyina bamanyiga olwaki okwekinga ekyawukana ku Catholic Church. So nkuwaddeko keesi z'abantu ab'enjawulo bwe bandikiza mu Catholic. Therefore ekintu ekyaleetera Canon abantu okugikkiriza ebintu byali bisatu. Agreement. Churches ez'enjawulo ezaatuuka ne zikkiriziganya nti bannange katukiriziganye tugende na bino. Yes, bwe bikulu. Then ne council ez'enjawulo, council eye trade bwe yamala okuyisa nti no eye hippo bwe yamala okuyisa yali hippo no yali Emirana Isenkirikale bwe baamala okuyisa nti no bino byebitabo bye tukkiriza baali balina okulinda churches zonna okwendosingako nti yes byebi era bagenda babigabanya mu makyaki ag'enjawulo buli church n'esayininga mu diocese ey'enjawulo tibyonna bye tugenda okusoma. So bonna ne gakkiriza kati ekyakkiriza Canon nti ye agreement abalala kubafoosinga nga n'Abangereza bakolewo. Abangereza baali tebannabaawo baali tebannaba mubina nedda mu bitaano Bungereza yali terinawo yali bagitwalanga Roman province of Britannia. Roman province of Britannia yali province ya Romania. Manya Roma yatuuka ye. If agenda abali Roma babuusa gye bayita Hadrian's War eriwo ku border ya ndowooza England ne Scotland. Emperor Hadrian owa Roman Empire eyakuba Abayudaaya n'abagoba mu Middle East n'atumawo Syrian Palestine 1306. Hadrian ye yagenda paka Bungereza Britannia n'alumba n'awamba ebitundu ebyo na England, Scotland n'akoma ku Scotland waggulu. Abascotland baamukulula baali balogo basiru abalungi baloga ekyamuzimbye ekisenge ekyolooza kyali kihadduya waali abasirikale Abascotland kyebakola. Roman Empire yali erina legion oba amace gaayo baali baga regions nga olaba Gates nga balina region y'ebibiri yemeka waliwo region gye baali batenda ng'eri eri mobile eve Spain ne bagisindika eyo okuwaana nga erimu nga 1,000 naye bonna katono basaanirewo mu Britannia era zezimu kuze bayita waliwo ne regions ezimu ezaasaanawo ne kakati ensi egezaako okunoonya ki ekyatta abantu abo abantu abaali abalwanyi abatagambika
Roman Empire yali eyina formations ezitagambika baafa batya bwe batyo obutadda kulabako n'omu. Naye ng'ebungereza abalunzi aba Scotland babafuba nga bafubutuka mu bbanga ne bagwa olufu lusooka ne lukwata nga temulaba bulungi bafubutuka mu lufu ne batuma amagye ga Roman Empire eyali ewambye Britain England baatuka ne balema okugenda Scotland yalema Roman Empire okuwamba. Hadrian n'azimba ekisenge kitweyawule ku balongo teryalidda kusala kisenge ekyo tetufa na balongo. Hadrian Wall babuuza ab'Ebungereza balina kakati kiwuma. Hadrian Wall. So kakati Roman Empire yali ekulemberawo wonna ng'etwalibwanga Roman Province of Britannia. Naye ng'olwo bonna olwo bakatuliki. Bonna bakatuliki era waliyo diocese Orthodox baalimu. Aba Orthodox tebaatuuka. Aba Orthodox baali mu gye bayita Byzantine Empire. Roman Empire wekutukamu yakutukamu Eastern Roman Empire ne Western. Western yali eyita okutandikirawo mu Austria Germany awo noddeno ku France. Eastern n'etandikira ku Turkey neddeno Armenia kudda Russia wonna. Eyo Eastern Roman Empire yamala n'ekyuka ne bafuuka Abasodox nga balimaganye n'Obukatoliki mu kusinza ebifaananyi. Abasodox bazze. Abasodox bajja lwa kusinza bifaananyi. Nabo bagamba anti bakiyita iconoclastic controversy. Icon. Nga baba Bakatoliki bagamba okutuusa obulungi ekigambo ku bantu bano abali literate. Ebibumbe bino tubireke. Waba Maria ebibumbe. Roman Empire yali ya bibumbe nnyo. Begenda olabe gundi Roman Empire yonna ebibumbe byonna bibaabo. Balina ebibumbe bingi bakkiriza nnyo. Baali bibumbe ebitagambika. Era olaba Roman Empire ebibumbe byonna ebisinga ebibaba. Babikubanga byabasajja obusolo bwonna nga buli wabweru. Nga buli bweru. Byonna obusolo bwonna ebivumbe ebisinga ewo obusolo bulabika buno. Tebalekanga kitaliko. Baali bagwenyufu nnyo baali baseevu. Ng'obusolo buli pabuli. Kitundu ku mubiri gwabwe. Era ng'ebifaananyi bye baakubanga ku zigundi Sheffield Chapel mu kirangiro bamalayika bonna baabakubanga nga bakuba nnyo nga bazuubeereyo. So obuseegu bwali kaakati Roman Empire w'emala okutuuka eyali enkaapuli n'efuuka ensobi n'ejjamu Obukatoliki n'Obukatoliki bwasikira ebifaananyi. Kaakati ne bagamba tubikozese okusomesa abantu. Mariya ne bamugumba ani bamalayika ne babagumba. Abasodox bwe bajja bwe baako ne bagamba ebifaananyi ebyo nedda enjigiriza ya Kristo tebyalimu. Bo nga bagamba wansi ebifaananyi byabakola. Anti Bayibuli egamba tosinzanga kifaananyi ky'oyo. Amateeka 10 gagamba okusinza ebifaananyi. Gagamba amateeka 10 gagamba tosinzanga kifaananyi eky'oli oba kye weekoledde oba kyonna gagamba ebifaananyi. Sinza Katonda yekka era teri Muyudaaya yali asinza kifaananyi Katonda yekka. Nanti bano bakirinawo nga simbo. Anti naye bagenda ne bafukamira. Ne bakuba n'akabonero. Bafukamira ne bakinyogera n'okinyogera. Okukuba kusinza. Bali mayi bakiteekawo nga akabonero. So kiri paati kaakati Abasodox ne babiwakanya. Ekyo kyabaawula. Naye kati bw'ogyewo ebifaananyi Bayibuli efaanagana. Bayibuli efaanagana lwakuba ekibaawula ennyo Abasodox n'eno ky'ennaku zaawukana. Kurisimansi yakubirayo 24 y'Abasodox ebeerayo mu January nga 26. Ekyabireeta ebyate lwali 1584 Papa Grigori ye yaleeta Gregorian calendar gwe tugoberera kaakati. Nesikira Julian calendar ya Julius Caesar. Abasodox basigala ku ya Julius Caesar. Abakatoliki ne bagenda n'eya Papa Grigori. Era we wava ne Fools Day n'ebirala. Eya Grigori yajja okusinziira ng'olwo astronomer akuze baatunula ne balaba nga okutambula kw'ensi kalenda eri mabega okusinga ku Earth's rotation. So we baba balamu ne balabanga okukwatagana olwo ekibatta ennyo lunaku lwa Easter. Jiwe tusobola okubala Easter nga kye kibatta. Easter erina ki? Nanti nga baagala ekwatagana ekibayita vernal equinox. Olunaku enjuba lwesala okuva waliwo gundi vernal equinox okusala equator okudda mu north nga lwe baagala Easter lweba ekwatagana n'olwo. Naye nga buli lwe babala nti no Easter enjuba ejja kusala ku lunaku eba yasala nti Easter n'eryoka etuuka. So nga balina okukwasaganya gundi ne Easter. Yes, ne equinox.
kati bagenda okubala ng'ensi yasigaliramu emyaka essaawa zasigalira enjuba yo yadduka okusinga essaawa zaffe ne basalawo tusaleko ennaku ezimu bikwataganye n'enjuba ne basalako ennaku 13 kaakati ennaku ezo 13 zensaaviirako Gregorian calendar n'ebeera mu maaso ate bwewo ne basigalira ffe tugenda okutuuka Krisimansi nga bo bakyali abaasiga ku Gregorian calendar kati ebyo birimu ku byawula ennyo naye nga tewali nnyo njawulo n'empozi n'okusinza ebyawe si byakulembegera ng'ebyabakatoliki bakubira ddala ebitegeera bibakala kulu yes okay tulaba ina gy'osinzidde tulaba manyi otambula nako tutunuddeko ku bakulu abo nga bwebawulidde naye bw'oyizeemu ki bayibuli ogiwulira ani yagiwandiika yatuuka etyawo so kaakati awo wonna nkulaze Catholic Church abantu kye batuuka okukkiriza mu kanoni baabakoosinga lwampaka nga wonooleeta ebitabo ebisukkawo bagenda kussa kalaba yes ekyo nekigwa nkulazeeko ab'enjawulo baateka kaakati webiggwa tutuuka wano mu biseera by'abamatimiruza 15 bamatimiruza kingi warawundi 15 ena matimiruza kingi wansi Germany nga luzungu yes matimiruza kingi oli baateekako butesi junior angamba matimiruza nga nti nyambira luzungu matimiruza yandibadde ligundi Lewandowski ate abo bapoland kale ba prince abajamani amanya magani nabo n'abakabaka b'ejamani Ferdinand magani so kaakati matimiruza yali omu oba babuulisi mu kyama nga mukatuliki nnyo matimiruza periyodi eyo waali wasewo ekiseera kye bayita ekya reformation mu reformation nti abantu baatandika okusoma ekimu ku kyaleetera Catholic Church obuzibu lyalibadde tegandikako naye kyakyetegereza omusajja baali bamuyita Johannes Gutenberg ye yakola printing press bino nga tetubayita ne batandika okuwandiika mu kuwandiika baatandika okugira bayibuli batandika oziprintinga abantu ne basifunako ne batandika okwesomera n'ebitabo ne byeyongera nga luli ebitabo byabeera nga babisibira mu monasteries bamonko be baali abagezi bokka nga bebamanyi okuwandiika n'ebirabo kaakati abantu ne bafuna access ku bitabo ne batandika okusoma ne bagamba Catholic Church ekitegeeza ebimwetukuga mu kusoma okwo baatandika okwesomera bayibuli ne bagiyita printinga kuba reformation wasooka kwerawo kiseera kye bayita ekya renaissance renaissance nga kitegeeza rebirth of knowledge ne bagamba tuddemu tunoonya amagezi ag'ebiseera bya Roma y'empaya abantu baali banyuvu baali basoma naye kaakati Catholic Church yeefunza ebitabo byonna ne batandika abantu okuyingira abagezi batandika okusoma mu kusoma okwo bajja basoma bayibuli ne bajja ne bakizuula nga waliwo Catholic Church wokugeza ebimu ku byaleeta amatimiruza okuwakanya Catholic Church baali bakita indulgence ze ssente ezasasulibwanga omuntu wo ng'afudde okuva mu pirigatori okugenda mu kifo ky'okwesiga indulgence fee pirigatori byonna ebyo byajjamu mu middle ages awo ky'omuntu bw'afa osooka n'ogenda mu kifo ne bakubonyaabonyamu woba obadde n'ebibi ne bakwokyayo we mumusabira ne muwaayo ne ssente ava mu pirigatori n'agenda mu kwesiima ani aleeta ekibuuzo kya purigatori doctrine zajjanga baabinyigangawo anti kale purigatori bakugulireko abalala abaafa abatagenda mu purigatori bo tebaligenda mu bapeetero abataali mu purigatori purigatori ejja mu middle ages eno sinna mu 10 middle ages ne batandika mu yes ogenda mu purigatori obukatuli naye ng'ekyabulesi kwagala kusika ssente mu bantu nga bakikola bati ati olina okuwaayo ssente basabire otwale ewa faala musabe oweeyo ne ssente omwoyo omuntu oli bwe baziise ava mu purigatori agende mu kwesiima kakati ng'akasente ako olwo twali ku mulembe gwani mu bukatuli kyani
ani yali afuga Rome wa tewaliwo by then walingawo kye bayita Holy Roman Empire. Holy Roman Empire kuanza kino walingawo kati Spain walingayo okukulembeza Habsburg dynasty. Germany waliyo, France waliyo nga bakabaka gye bali abakuba France obwebungereza obwewa. Naye nga bonna bassa ekitiibwa mu bwa paapa ne paapa abeerako bamuwa ekitiibwa. abali waggulu kwegamba bakiyita Pope's infallibility. Pope's infallibility kyali kitegeeza nti paapa is above all the secular leaders. Paapa ali waggulu abakulembeze bano bonna ab'ensi era bonna ne bakikiza ewava gundi eyokuba nti paapa yatikkira yakola ki ebyo byonna bw'oba olayira bayita ebiki byonna byatandikira awo Pope nga yatikkira abakulembeze ab'ebyobufuzi. Ekitegeeza abeera bonna kaakati nga allegiance yaabwe eri paapa bw'alagira kino ow'ejjinja ajja n'omulala okugeza mu Crusades. Entalo ezo Crusades baalwana nga baagala okununula ebifo eby'omu Middle East ebitukuvu. Crusades ezo zaamala emyaka nga 12 nga buli bateekayo Crusade ne beekuŋŋaanya ne balumba bakuba abawalabu babagobe mu ki e Yerusaalemi. Crusade emu ku zaasembayo yali yakungu 235 yakulemberwa bakabaka basatu. Waliko Frederick Barbarossa ow'e Germany oba ow'ebirego ebimyufu. Barbarossa kitegeeza yali yakuza amaliro. Ne kubeerako Richard the Lionhearted w'Ebungereza. Obawulira amannya Lionhearted. Ne kubeerako ne Philip owa Bufalansa. Richard the Lionhearted era ye baatandikiriza fulaaga ng'amagye g'Ebungereza gajja gatadde buli ndogo balaasa eriko kafulaaga akalaga oyo Richard the Lionhearted wava origini ya fulaaga ekutandika osikatisana. Buli omu yajjanga ati kati baava mu Europe ne bakuŋŋaanya abalumpenizi bakuŋŋaanya abali mu makomera ne bakuŋŋaanya abasuubuzi bonna tugende tugenda kununula bifo nga naye waliwo ezaali zasooka Crusades. Batuuka mu Middle East waliyo General w'Abasiraamu baali bamuyita Saladini. Oli Saladini kabaka bagenda bavuga mu Middle East batuuka baza kununula Yerusaalemi ebifo ebitukuvu biri mu mikono gy'Abasiraamu. Saladini yali mukulembeze w'Essindi. Saladini yava kuba bonna nga Germany eze Bungereza bagikubita ekisiraani kye baafuna bali era ze zimu ku Crusades ezaasembayo tebaddamu kuba Abasiraamu. Gundi ow'Ebufalansa oyo baamufumita ow'Ebufalansa ye yaddayo. Frederick Barbarossa yagwa mu kateebe. Lionhearted yaliwo owa Bungereza. Frederick Barbarossa ow'e Germany yagwa mu kateebe n'afiira mu kateebe. Akateebe ezo good geographical features baziyita Blue Falls mu geography. Yagwa mu kateebe n'afa. Gundi Richard the Lionhearted Saladini yamufumita akasaali n'amufumita ate n'amala n'amusindikira abasawo ba Saladini bagenda bajjanjaba kabaka wa Bungereza gwe bafumise. Oyo teyadda mu lutalo omukakasaamu nti tukusobola. Era mu military laws pulezidenti yeekola nnyo nti bw'okuba eryato ly'abali mu lutalo ate abantu abaliko bataasa. Oba toyagala kuggyawo kiri ekikubya obubi ennyo naye abantu bo bataasa. Lwaki Saladini we yakuba ate yakusindikira abasawo bamutaasa aleme kufa. Kaakati Philip owa Bufalansa yekka ye yaddayo mu Europe nga mulamu. Kadduka kiwala Crusade n'efa. So nga Crusade zaali zigendera mu ki ebyo. So kaakati na wano mbadde ndi ku kimu wenzijidde ku Crusade ne example gye mbadde nkuleetera gundi Holy Roman Empire nti no bakabaka bano ababungereza abawa bonna bona baali basse ekitiibwa mu paapa. Yes, era ne Crusade yali yakulemberwa paapa oba yali Urban ye yagikuye yalangira Bungereza muleete gundi muleete bani muleete bonna bakabaka ne bajja kitinda ne baleeta tulumbe paapa yagiye. So paapa yatuukanga ki w'amaanyi abakulembeze wano bonna bakola ki bamuwulire. Kaakati Martin Luther we batandika okusoma ebitabo mu ssaya bya Reformation Renaissance ezzeewo abantu beesomedde ne batandika okwesomala. Eno babagamba nti purgatory olina okusasula akasente omukuwo
abeere amala ataatu yadde wemumuziika agenda mu purgatory kati mulina okumusabira ennyo n'okuteekayo akasente n'avaayo n'agenda mu kwesimba naawe n'okubonaabona kaakati ne basobozako sente era gundi ezo kyapa ezisinga bazisimbanga ku sente ezo Martin Luther wajja yawakanya ebintu nga bisatu yasooka n'awakanya nti salvation teva eva ku bikolwa bya muntu so si kubeera nti no Katonda yasalawo dda abanaalokoka n'abataalokoke ontano domination kyaliwo ekityo wekyali Catholic Church we yali epuliikinga so nga bo bakulaga nti no omuntu yenna obutuukirivu Katonda abeera yabusalawo dda abo abanaalokoka abanaabeera abatuukirivu bano batuwakanya nti nedda then ekirala Catholic Church ye yali erina bulungi okusomesa Bayibuli Martin Luther ne bamuwakanya abantu bafune chance bosomera Bayibuli kaakati n'avaawo n'awakanya ne indulgence tubadde temusasuza obulokozi tobufunira lwa kusasula ssente wabula tubufuna olw'okukkiriza oba kyeyayita solace fati nti tubufuna lwa kukkiriza okukkiriza mu Katonda si ssente togula buguzi n'obulokozi tojja kugula buguzi bukirigatooli olyoka ogende ki muggulu yes so n'abiwakanya ebyo byonna kati wamala okubiwakanya Catholic Church negamba osanga ne bamutuukirikiza ne bamulangirako teri kudayadde okumuwa amazzi yadde emmere oba okumukkiriza okusula ewaabwe yes ne bakubiriza n'abannaddiini bwe yawuliwakanya yagamba ki Martin Luther ye ng'agamba esente ezo ziveewo abantu baweebwe chance okwesomera Bayibuli yali mukatoliki naye muzungufu alabye ebinyigiriza so kaakati ebyo nga byawakanya kaakati awo wewava kye bayita reformation okuddamu okufoominga bwe yawakanya yagamba ki ategeeza bali ati no ye yagendanga mu kyaki ng'asomesa yatandikirawo okusomesa ng'azudde mu kyaki ezi nti bannaawe okukkiriza kwe kutwala omuntu so si kugamba nti no sente z'osasudde temudda kusasula ne bagana okudda osasula mujja banirewo obukatoliki n'omutaami kaakati tugeze okulaba ekigo kyonna ekimusuza ekimuwa emmere yadde obukatoliki bumutaami bakiyita excommunication bamugoba mu kyaki taddibwako adiiro tadda kubuulira tadda kumusembeza todda kukola kintu mumuboole simple terms bamala okuboola Martin Luther obukatoliki bumutaddeko eggaali bumutaddeko ekikaliriro jjukira bwe bufugaawo wonna wonna kati ekibuuzo kibi nti kyekyaddako kaakati bamuboola mu Germany diocese ezisinga ebyo ebisinga byagabula kyomusajja ebintu byabulira biri bisensi nabo banyigiriziddwa nnyo olwa sente ze babakama makiriruza abakyaki makirigata kaakati abo abaagaana bayisiza order teri kudda kumuleeta ku kituuti yadde kumuwulira Germany awo abasinga bamukkiriza gwe paapa oba oliyitale fenewafe kaabuliro katuwa ekigambo paapa baba bali nti omusajja gwe mwagaana emyaka gisesatu alya anyirira yeeyagala akyabuulira yageze nobbe kaakati ne bamala ne bagamba nti omusajja gwe twali excommunicating bweziba nga kyaki ezisigaana ne kyaki ezibaza excommunicating kati kyaki z'e Germany ez'ekitundu mwali tubeesomye n'ab'egermany ekibaganyisa nti nno muwakanyiza ekiragiro kya Catholic Church okuvuga mu Martin era nabo ne bagambye tukigaanyi empisa gye muyisiza mu Martin Luther tukigaanyi wewava protest oba protestant abaawakanya ekiragiro kya Catholic Church okuvudamya Martin Luther ne beyita baprotestant oba protestantism abawakanya ebiragiro by'obukatoliki yes bo ne bagamba nti Martin Luther katumuwe emmere katumuwe amazzi katumukyaze buli kimu so protestant ava ku kigambo kuwakanya Catholic Church eyayeyisa obubi engeri gye wayisamu Martin Luther so Martin Luther n'atandika protestant n'etandika 1503 olwetandika 1523 Martin Luther n'alyoka awosolayisinga
okuwandiika bayibuli y'abaprotestanti emanyikiddwa nga Lutheran Bible. Eyo ye bayibuli kati eryokuna ku nkadde. Luther awandiika Bible ne banne ey'Ekiprotestanti Lutheran Bible. Bayibuli yaabwe mu kugiwandiika olwo baagaana ey'Obukatuliki. kati kyembuuza manyiroza ye amaanyi agajewa Nedda yatranslatinga si kuwandiika kipya wabula kutranslatinga. Yagenda n'aggyayo Bible ey'Abayudaaya n'agireeta ne bagitranslatinga Old Testament. N'amala n'akima ne Vulgate ey'Abalatini. Vulgate ey'Abalatini yeyina ey'Abaruumi yeyina original text ez'abo bamatayo ze baawandiika. Bebasibira era zirira omwo mu museum zibasibira. Naye baakopera ddala kuva ku biri nti kati okugeza nga kubikkulirwa ekitabo kyakubikkulirwa. Yokaana baso ye John oyo yali omu ku badisciple ba Yesu eyawangaala ye Revelation yafa mu 10 ku kizinga Patimo. Ekizinga Patimo kisangibwa mu Aegean Sea. Aegean Sea eryawo ku Greece. Aegean Sea mulimu ebizinga babiyita kati baziyita Rhodes and Dodecanese Islands. Bizinga bingi nga 13. Kati Roman Empire gye yamuwaŋŋangusa n'addukira eyo. Era ye yafa mu baaposo ba Yesu ye yafa Nachodevu ng'ate mukadde. Kaakati ogwe enfa ze baafaamu ozimanyi. Badisciple 12 baafa bubi. bali be baakuma ku Yesu okuwanika Kye baakola bali nabo baabapasa ekyukinga gye bakolagako engeri gye baafa bubi. So kati ono ye yawangaala yekka mu 10 ebyabaawo. Yadduka n'agenda ku bizinga. Kaakati gye bagamba awo Mwoyo we yamulabikira n'awandiika ekitabo kya Revelation. Kyagwa mu mikono gy'abaki Barooma. Kaakati Abarooma ebyo byonna bye baawandiikako Revelation baabifuna kati awo St. Jordan we yalagira ne bakola mu New Testament. Kali New Testament ze tulina zonna ziva mu Vulgate ey'Abarooma. Kaakati ono Martin Luther yaggyayo Tanaka ey'Abayudaaya ne bakopa Old Testament. Teyakwata ku guni eno ey'Abagiriiki. N'aggyayo ne bawandiika Bible eyo ng'erimu ebitabo 47. kati Abayudaaya balina ebitabo ebitaano ne baba n'ebirala babeera n'omusomo byonna yabisika paka ku Malaki. byonna yabiri ekyo obola Bible zonna ne King James ekoma ku Malaki ate ey'Abakatuliki ng'eyitawo n'eyongera kuba Maccabees n'abalala. Kati ye teyakwata ku y'Abagiriiki n'ey'Abakatuliki kuba ayawukanye n'Obukatuliki. Yakimayo eri esooka ey'Abagiriiki Tanaka ne babiteeka mu Old Testament. Naye mu oda nga weeri mu eby'Abayudaaya ne babiteeka n'Abaroma. Okay, n'Abaroma Vulgate Abaroma kakati nyumira bulungi. Bible ya Martin Luther era evaamu Bible zonna ez'Abaprotestant nga Bible wawo gye bayita Greater Bible ya King Henry ne King James Version. Zonna ezo ziva mu Bible ya Martin Luther. Martin Luther mu kuwandiika Bible yagaana okusikayo ebiri mu Septuagint mu Old Testament n'okusikayo ebiri mu Bible ey'Abakatoliki oba ey'Abalatini mu Old Testament. Mu Bible y'Abalatini oba Vulgate yaggyayo bya New Testament byokka Martin Luther. Olw'okuba Old Testament y'abali yali erimu Maccabees, Tobit, ebitabo ebyo ebirala ate ebitali mu Bible y'Abayudaaya. So ye kye yakola yagenda n'asikayo Bible y'Abayudaaya Tanaka yes, naye nga oda agoberedde y'Abagiriiki nti gundi eby'omu mirembe ekisooka n'ekyokubiri. Teyagoberera oda y'Abayudaaya. Mu Bayudaaya kiba ekitabo kimu kyokka eby'omu mirembe. Wano mu Bagiriiki ekisooka n'ekyokubiri. Yagoberera oda y'Abagiriiki naye yasikayo ebitabo by'Abayudaaya. New Testament n'asikayo yokka ey'omu Vulgate ey'Abalati n'agyagigata n'akola Lutheran Bible. Yes. Abantu bazirina mu mutazirina eno King James Gordios n'ebirala ebyo byonna bipya. Ebyo byonna bipya. So kaakati ekyo gundi
kati bano ba king ate lwaki tekulabako Martin Luther okusinga kubayo ezandibadde zitambula anti eya Martin Luther yagikola naye teyalina bubuuza yagiwandiika ne banne n'ebeerawo nga bwe gyebasoma naye bakabaka buli eyajjanga abamu ab'amaanyi abo bawangakoola kaakati obuprotestant butandise ne Martin Luther ne bujja ate ne butuuka nabo ne bukutukamu ebirwayo ne buvaamu ba Presbyterian ne buvaamu ba Hedgenoks ab'e ne buvaamu ba Calvinist ab'e Switzerland ne buvaamu ba Lutheran abakkiriza Martin Luther n'abalala buli nsi yafunangako obuprotestant bwayo n'erinnya lineewanga kati Henry James enjawulo kati King Henry we yakulembera kuba yazaalibwa 1504 paka rawundi ono ye yatuuka n'asalawo nti kaakati kutubudde muki mu Bukatoliki lwaki Martin Luther wabeerawo King Henry nga Bakatoliki sofa ng'era eyo emanyikiddwa nga ogundi Roman Diocese ey'e Britania nga Bakatoliki nnyo era nga n'amazzi gabakaaba ogamba okubajja mu Bukatoliki kati King Henry wajja yagenda n'awasa omusajja yali wa lukolobero nnyo yawasa abakazi bangi King Henry naye nga bambi obuzibu yali anoonya musika yasooka n'awasa good Catherine of Aragon Spain Aragon kye Spain yaabo n'amuwasa n'akazima n'azaala abawala nga tazadde balowooza najja n'awasa abalala paka yatuuka yawasako nga James Seymour n'amutta kabaka yata abakazi be nga bana nga tabati ate nga munaddiini kaakati n'atuuka n'afuna akaana akawala kebayita Anne Boleyn nga Catherine of Aragon alemye okuzaala omusika alina bawala n'ayagala awasa akaana akawala kyokka nga Papa Innocent owookubiri ye yamugatta ne Catherine of Aragon kaakati atuuka ayagala nti tukoze tutya awandiikira Papa nti njagala osazeemu obufumbo yes Papa ne bamugamba nti kabaka ye Bungereza asaba obufumbo bamusazeewo afunye ekijuujulu yes Papa n'agamba mumpe ebbaluwa eyo n'agitulamu n'agamba mumpe emyaka ebiri nja kubaddamu ono kyamulaga nti omusajja alabika agaanye emyaka ebiri ne kiggwako nayagala kuwasa mwana we Papa Innocent agaanye Papa Innocent we yajja n'agyagamba tekisoboka kaakati Martin Luther tekisoboka ate okawo permanence in marriage divorce tekkirizibwa kaakati Martin Luther ono amuwa ekibalo Martin Luther ye yaviirako kumpi okukutuka kuno Martin Luther abalira Papa abalira King Henry n'amugamba Bayibuli egamba omuntu tokkirizibwa kwawukana naye osobola okuwasa abakazi ababiri polygamy Bayibuli temugamba egambira wa kasozi obweddansirise awo toli nedda ye yakosa interpretation nti etteeka lya Moses ligamba owasa omukazi tomugobanga teryagamba towasanga owookubiri njagala olyaluleeta nti towasanga owookubiri ligaana kwawukana kyova ojja okuleka kitaawo n'ennyoko n'ogenda ne weegatta ne mubeera omuntu omu teyagamba nti nno n'owasa omu ne mubeera abantu babiri kaakati ndundi bw'owasa omukazi wo kati wano muliwo ndi musiraamu kale kangeza oli mukristaayo wasiza wano wooli muliwo omu tuli ku byabufumbo ate ebyobufumbo okubeera omuntu omu tebakidefininga nti munaatambulanga mwekutte tumanye oli omu wabula kikulu bwe mugatta era ne mu bakitaabo ne bazaddebo tebagamba nti bazadde bo beera beekutte bawola bagamba bazaddebo ne mubeera yes kaakati mpasizza ono najja ne tuboomu n'empasa n'oli naye najja ne tuboomu ani akulimba nze nsigadde omu bali be baneegaseeko ne tufuuka omu era kyobala ne bonna bakabaka bonna abasa ani yawasa omu mumpe eyo nga kabaka yawasa omu David yalingiza n'olinga anaaba n'amutwaliramu era Yesu ne Solomoni baava mu bwenzi bwa Dawudi bwe bwavaamu yalingiza anaaba kyokka ng'alina omukyala
kabaka okumanya David yali afa abakazi n'atuuka n'obukadde nga takyasobola ne bamufunira akaana akawala ka Abisaagi embeere akamusulenga mu kikuba afune kabugu yali ayagala abakazi okkamana kabaka David so tebagaanangako kuwasa bangi wabula baagaana kugowa wowasiza beera naitomugo kaakati Martin Luther kye yagamba King Henry kyeteeka ligamba togobanga omukazi n'olwekyo Catherine of Aragon mulekeewo owasa kalyaka olutalo lukubutukawo kuwasa kaana King Henry agamba nze okufa n'obutanyonga kulina okuwasa akaana kano Catherine of Aragon Spain y'abakatoliki nnyo kozi yali mu Spain akonvisinga Papa temugeza okutuuza omusajja onawasa akaana ako ne bawaga kabaka yavaamu natta omukyala Catherine Aragon n'awasa akaana bw'amala okukawasa n'alyoka yeerangirira tukutuse ku kyaki kubanga mu bukatuliki tokkirizibwa kugoba mukazi ye n'alangirira nti kakali tukutuse ki wano webagambira nti n'amugamba nti wano ogenda kuba mupya bakugatiramu eri Bible bakugatira mu Bukatuliki kati wano ogenda kugatira kwerangirira nti kaakati tufuuse kyaki eyeetongodde naye ate era nabo bayita kyaki England wetandikira so kwe kugituumawa Anglican Church naye ekyo kyagaliso gye mu 1900 Anglican naye nga yali emanyikiddwa nga Church of Anglican Church nakitegeeza Anglican kiva mu kigambo oba England kiva mu kigambo kye bayita Engalaland kitegeeza land of angels so ekigambo England mwe muva Anglican naye nga ne England kiva mu land of angels nti mu kitundu ekyo British Isles waliyo banneetivu baayo bannansangwa Basaxone ne ba Angel era balina obwakabaka bwabwe naye we lutuuka 1555 Ebufalansa waavaayo Noble omugezi baali bamuyita William de Conqueror yali alina ettaka ddene Ebufalansa n'ayagala agatteko n'ebyobungereza 1555 Bungereza bungudi we batandikirawo Good Dynasty so kaakati n'ava Ebungereza n'asala English Channel n'abasajja be amajeege ate n'awamba Ebungereza afudde Ebufalansa yali we Normandy France era dynasty yatandikawo obwakabaka bwa Bungereza okujja ku bw'aba Saxon ne ba Angel bagiyita Normandy dynasty era bwe bava kye bayita Normandy conquest Abangereza kyogamba bawambwako n'abawamba buwambi Normandy conquest William de Conqueror ow'e Normandy bawamba buli muntu nabo babawamba William de Conqueror ow'e Normandy yakubuka Ebufalansa n'ejje n'agenda akuba Basaxon ne ba Angel ne kabaka waabwe yali asembayo n'amutta n'alyoka awamba Basaxon abali eri ne bakkiriza obukulembeze bwe kubawamba kati William eri yavayo nga kabaka agatteko bugasitoba yali Noble ebiseera bye nagambye ebya feudalism nti ba Noble be babanga n'amataka Noble omu azimba likaso ly'eddene n'abeera n'abasirikale be buli mwana batenants abali ku ttaka lyo oba abalinga abapangisa bumuzaala abaana be mumuweeno mubaje wabanje mubakubusuula yes kaakati we yatuuka okulumba yakuŋŋaanya abali ku ttaka lye lyonna abasirikale ne balumba Bungereza Noble kwoyo okubeera ku mainland n'ekizinga kiri kakiwambe n'asala n'amaato ge n'agenda ku Abasaxon ne ba Angel n'abawamba n'atandikawo Normandy dynasty eyava e Normandy France era ye yadibaga Oluzungu ne bateekamu ebigambo by'Olufalansa ne biyingira mu Luzungu beefu meat beefu kyali kyeno mu Bafalansa cheese ne baleeta gundi waliwo ekiraki pig pork ebintu webiti so ngeno bakosa embisi bagiyita pig ate eri nga ne baleeta ebigambo bye ne babigenda olw'okuba be bafuga Abangereza bamaliza babitadde mu Bungereza yakwongera onyongere kugunjula njagala kukoma wano kati tukomewo tujja kubongera tumanye King Henry ate atuuka atya okukola Bible agikola atya ebuuka etya paka ejo paka ku King James mumanyi era lwaki King James ye yakwatayo muzinna okusinga Bible yonna endala okay nze nonde nintege akademi katutwala olina kyolizeemu olina kyotegeddemu tuwabulemu mu komenti awe namba yange y'essimu ebeerako mpereza WhatsApp n'otuwabula mu tutuusiza ku 0701
558563. Mwami Kasozi, abantu babe ku nnamba yo. Wano abalina bye babuuzaawo awo. WhatsApp gyoba osoma. Inamba eri 0756 67 22 11. Kiddemu. 0756 67 22 11. Okay. Nze kamba sibulire wano. Kwatagana ate omulundi omulala inshallah. Nze Nurdin Ntege n'omukulu Kasozi Samuel the philosopher bwe mbadde naye mweraba. Okugenda